Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa Bannaye kasana byatubuubye dda. How are you? I'm fine. How are you? Fine. Tomanyi na kyetuliko kayumba kooli kansaalizza bambi kawedde amaze Kawedde ne tayroze yateekamu. munda ye ndabye bweru nga kweziri tukuliko eyo tukyali mu makubo Tukyagenda ali naye. omwami taliiwo wali mu motoka wali bannaashi mulimu nagwo munene gwa matiri Gwa matiri. mugyebaleko bassebo nti otunula mu binnya nti otunula eyo bwe bati Wansi nnyo. mpuli nga biba biwanvu Totunulayo nnyo nno gwalina ensisi. bannaayi kigendera ddala n'eri Wala nnyo. amazzi ngalengera Ate no juzi bagapampingako ne batulidde gavaayo. alaba wala wampaka vidiyo Nga bali muggira kusimako n'okugira. kati bali kusimba bwe bati mabutafaali Bali mu kuzimbamu bulooka munda. bane nga si byangu kigwamu ettaka eka kino kyekiteekayo matiriyo tekyengere Tekikukuba ekyo njagala kikolamu bwe nti nange nakikolamu. Kasooka teekeko bulooka. naye wanyoola Nanyola naye natuuyanirawo si weewaali empewo nga ziyidde. gyebaleko ssebo omulimu mugwebaleko awulira luzzi n'olowooza mbu bya jasiti omulimu munene guno newe guli buwedde leeta tuteekeyo ssebo ndabe banyoola ogwo nga bagumpa guno okunyoola kino nekutteko gwensobola olaba n'okutunulayo mpulira omutwe nga gwetooloola kati emmere ye yamusanze eyo avaayo ayita wange avaayo wangi ku guno neonyoola najjirako kankebereko kiki kino tuzaawa olaba wokitwala emisinde nekikuba oli 4860 gye bakozesa ku WhatsApp kantunuleyo bakimutuuseeko kale akikutte ate jeeke nekipaakinga maama naye nga wano bajjukirawo we tuli ku sayiti eno wamaama enoka ku nsonga z'oluzzi era oyo omwami ajja annyonnyoleko abantu komenti abantu bangi baalimu baagala prosesi bakolera ajja bbawa n'ennamba y'essimu kuba balina ebibuuzo bingi nze bye siina ansa banne omulimu mugwebale twatuula wano netubinyumyamu nze ndowooza mwali mutudde wakozi oba wano nali kozi gwe wabuuza kati wano weegali wano
nze yabuuza nga nze siraba mazzi manyi twagula lukalu naye maama wogatuukirako wala eri gye ngalengera gaago galabise mwagala oba pampingira mulabe gavaayo kiba kisoboka kati ate oli tuba tumukola tutyaliyo oyo talina buzibu yali ku bibye kati gakola nga bapampingirawa bapampingirawa tulina payipu tulina pampu ne generator kuba temulina masanyalaze byetukozesa kati tuba tupampingamu tutya ne tugalaba ne tulaba tugenda teekayo pampu si process mpanvu saawa zino kuba ebiri bibadde babikozesa wano bulijjo abantu baali bambuuza bingi bano banaiba bakozesa n'amazzi gawa basenako ebidomola byali bimeka kozi oba byali bali abazimba wali abamaliriza kubanga nange nasanga nga gawedde naye nga wano wonna wajjudde amazzi nga bagapampinga ne gava tewasanyuka diva osobola obutasanyuka kati agenda gakozesa ddi nange kyesimanyi oba jasule wano akuuma oluzzi lwe alina nze omanyi kirowoozo kyembadde nafunye nagambye oba nsenguke nzije mbeere wano lumu ku sayiti omanyi nange ate mbadde ngenda kikugamba beetaaga nga atandise okuzimba anti era tugenda tutandika aba atandise bwemala okufuna omuzigo wano nengubeeramu nga batutandisa ozimba kubanga era sayiti gwalina okugibaako wama si kyo gwalina okubeerawo kati olwo ekyo nakirowooza ku luli lwena nze nange nakirowooza naye neŋŋamba we kati oyinza vaayo eri tukawulira diva kati ate bwena amaliriza siiveeyo kale nga manyi toyinza vaayo budde buno mba nvuddeyo hello wangi mu nzira nziiza naago mba nvuddeyo mu makubo amatuufu kye nali ndowooza ekyo nange ekyo nakirowoozaako lwenatuuka bakuweyo ogumu ekitundu gireke bambi bakyagirya oyo muweyo ogumu ekitundu enkoko eri ku kyeggulo kyammwe nenva nno ekijanjaalo bambi oba ani yafumbye kyekutte kati ndowooza hope tukole ekyo tukoleko ekyo tukikole oli munaaliwa demonstration gyali kati muntu yajja yajja bwatyo bwavaayo awo abe babinyuma bebinyuma nga abamufuta muleete ebintu biri tukyogerako kulikayo taata mama eno kasebo olina oluzzi abantu bwe batyo nno bwe batugaggawalako ali omugagga wa eri eno gwe olabye ebintu bya Katonda anti ne bwojja n'ogira ng'oli wali eri nkozi we twafuna eri ennyumba waliwo space wakyaliwo kuba yaŋŋamba guno omwezi gwe twateesako kwezi anti netanagimala anti naye alimba nemugamba nagamba ebyokunyongera ojja kujja omunyonyoogere mpola mpola oli omukadde nga wamalala nnyo wamulaba tunamulabira mu buli kyayogera kyonna bannange oluvannyuma lwenakomawo nga naye maama kangire ekyo tokinyegako linda kwezizo zigweyo tulabe zigwayo tunaalaba naye tewali byakuŋŋamba mb'onyongera ziri tekiriyo nali ŋŋenda no kimugamba nti nze nsenguke embeere wanaye bwe nawulira nga nkomyeko kitandike tomanya naye bambi olina oluzzi kati osoboye omanyi omuntu oyimirira awo n'oganze nnyina oluzzi lwange luli luli waka anti kino kya bugaga ekitasenguka ate galagawa gansulu maama eno kayina oluzzi ewali omukyalo ow'oluzzi
Nediva wano ku nyumba nina ebigambo bye nalowooza oteekako. Toteekako ebigambo byaffe abewaffe ab'e Masaka. Nina ebigambo bye njagala tuteekeko. Mukisa bukisa si ddogo. Sibanja bana abantu nze mvuga nsoma ebigambo ku mamotoka. Mu butuufu njala obwe mbitunuli oba nentule mu nju ewange nebaka nenfumintiriza nempulya nga amaziga gampiseemu naye nga siga kugamba nti nkaaba kubanga nina ennaku naye nga mpulira ebintu binsuseeko n'ennyumba tejja kulema. Mukama asobodde kola kino n'ebirala binaakola. Oluzi tugenda lusaanikira obe nga tokyalina kyolaba. Weebikke. Nga tokyalina kyolaba. Kati awo nzala obwe ntuula mu nju awo egogonya Kozi Junior yali tojjanko eno. Atutuuse wali najjukira saga nti twakolera awo. Naga eno nga twakolerayo ate sheeyi yatambula nnyo. Omwala batwamujja airport. Sheeyi peace bitundu bino. Naye bambi kyo. Mameno kayina oluzzi uno Uncle Landlady. Banga goba toyina z'abapangisa olinawo. Ninawo oluzzi. Ntunda amazzi nenfuna ez'okulya nenfuna pocket money wa Enoka nenfuna ez'okugenda kumukyalirako. Nengira. Nkozi buli kidomola eno kya 10. Ne bwe biba 5. Ne bwe biba 10 nebwe n'obaguza 5. Business yo Uncle Bob ampadde capital. Amaze Mukama amugaziyiza ensalo ze amuwe buli kimu kyonna busimi kinnya okuteekamu ssente matiriyo mabuloka g'ebbumba gaagali gano gonna seminti ate no diva waliwo kenakuweereza kali ku generator mbwoyo seminti wa mu mazimbu aba mu kasaketi bwati katini naye nawulira mbu wa bbeeyi nnyo naye bu vidiyo bw'ogamba mbu towabiraba saamanya nti wuwo wondaga nalowooza abakola oluzzi bakulazeeko ewamu ku gye baali waali wano ewaffe wallahi obwo obuseminti bwe mbadde nkugamba bubuno diva naye baaba omusajja wa Katonda n'atoola sente ze teyagula kamu teyagula bubiri nabulaba nengira neŋŋamba naye Mukama Katonda wange eziwera Mukama amugaziyize amukubisize era olwo olunaku nasula nga ndi mukusaba nga ŋŋamba Mukama kiki ddala nga mpulira binsuseeko nzono seminti gwe gwali gusoosomula era nabuuza nembuuza kano kaki kobo seminti gwe bakozesa mu mazzi wanjawulo kitegeeza abawo gwe bakozesa mu mazzi ne gwe bakozesa ku ngulu nti ye bamutabika muuli omulala ne bateekayo eyo wansi naye mu butuufu simumanya ate nze nazimba wako luzzi munange sirina luzzi mu butuufu kati nze ndulina era ndulina muno mu Kampala era kuba kati ne bwotuuka ku kkubo ng'ogenda kulinnya booda gamba oyo omukyala alina oluzzi kati nfunye stage ku lwa Uncle Bob babadde balagira ku mukyala afumba kasooli ku kakalina kati bagenda teeka mukyala afumba kasooli alina oluzzi tomumanyi kikambwe gundi gy'osembye okumpa eno ki kompadde akapapula akasembayo kooli omwami gwe nali nkugambye yajja ku site yajja naye nina ekintu kye nalowoozezaako ne Uncle Bob kyaŋŋambyemu omuntu asobola kuwa omuwendo omutono ng'ayagala tandika kole kituufu n'amala nebikyuka omugamba waliwo eyabaze era otwalanga omuntu ku site omugamba waliwo eyambalidde kyo kikusigala mu mutima gwo kuba aba ayagala kuwangula kubagala nawe wona ojja n'omubalira era naye oli ajja kukola ng'ekkako wansi ku yiye then wemutandika okukola oba otandise tokyasobola kudda mabega kagamba twetaaga bino Uncle Bob oba olinayo gw'olinayo
abazimbi abazimbi we bali kubanga buli omu yenna akomplaininga ku single room kugira oli yali aŋambye ku jijja wansi ku musingi mpaka corporate byonna ate nawo okusinziira ate ku finishinga awo wokka nawo wabaamu bbeeyi kubanga yaŋŋamba ku finishingawo wokka miliyoni 4 oba n'emitwalo 4 kubanga amabaati mbwa miliyoni 10 kusitula mpaka n'okusereka oba tekuli paka corporate miliyoni 10 naye ate Uncle Bob bwe yakiŋŋambye nange nkirowoozezaako ne mpulira nga kituufu kisobola okuba ng'ayagala sooka afune omulimu naye yali ambalidde bulooka 8 kaba kanaana kati nga bwe yambalira bulooka 8 n'aŋŋamba seminti nsawo 10 n'aŋŋamba Uncle Bob ye yaziguze nze n'azireeta simumanyi saagala nkulimbe naye nga waakuno era twogera ku simu n'omusenyu byonna alaga tabijja wala oba tava wala simanyi kati alina n'okujja leero oba azijja buloba akolera buloba diva sembere Uncle Bob sembere ne bakuba kana akatiba ke yaleese nze sikamatidde era mbamu ino nnoonya akalala katono nokaba katwala buloka nnyingi okozesa tungi wano okozesa nnyingi kuba kati buloka zenkozesa mwezi ofuliza ekingi zino zeyampadde sizezo zino zasusse obungi zayiseewo diva vaawo tekikukuba kiba kyetaaga akatiba nga kanenemu lwakuba nti kati muna abantu bakozesa nnyo tetubayo gye babijja katosobola mugenderako paka kati awo n'agira ebiba nga byagize niga mafuta mwenda eyo pulaani gy'abadde yampadde matono kavaayo jajamala ganakuwa kamukaako katini nayitsoke kasita olina kwagalira katini namusindikira transport najja nagira n'abibala byonna watetuuka naye era tasobola tuuka ku Ssaalongo yadde kubanga oli omwami yasigala nga mpeereza nti oli yalaze nti bagire basitule wamu oba yatinde kamera so nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi niya Cobbins Motel Busabala Road enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Amazzi gaagano baze kuba kusaba Erezamu. Ndete ki? Temugetage gakozesa ntwale kino kidomola tufuneko.
kiri ekiki Gagana amazzi g'amamenoka. Era ekidomola kisene. Mpozzi gano tebiriiko ng'okwonoona. Amazzi ga nsulo okujjawo gajja kudda. tuteeke muno amazzi ewange gawe Sembere. Junior jangu kwatera oba n'ebibuuzo ku bino ebintu bino. Ebyammwe abaasoma engineering. Kale mpulira ng'ennyonta ennuma mbula okuganywa. wano nakuleetedde amazzi Waaw, mu ddakiika gaba ekidomola kiba kijjudde amameno kulina amazzi. era bakasitoma bange tewali kwemenya Gatukula kiminwoota. Olaba egali kirini. Lwakuba tegalimu seminti. oba nga tuuleko nga Galina okuba pure white. Gakyalimu Wawayi. seminti. Lwakuba nti bakyakolerayo. Galimu seminti. Banenze kuvuga omubuyanjala na kunaaba amazzi ganyogomu. Olina amazzi. amazzi go ngalina mu bujuvu bwago Singa wadde watandise okukola. singa kati kiwedde Badde ngenda nakuwa paamu. ngenda Mameno kasenguka bagenda Mwala bange ebyange ebijolwawo. ngenda senguka Kati weeks mmeka tetukoledde singa 3. Satu tezinawera tezinawera twatandika olwokuna olwa wiiki eri olaba gyo gakoma okujja nga nga geeyongera okutukula olina amazzi. nga nabyeko nageewange Enoka mu asubiddwa. enoka yasibiddwa Tabirabyeko. Kitawe enkozi alina WhatsApp. naye omanyi kambikwata mbimusindika Kalina kuweereza bakamulage asanyuke. asanyukemuuko Wow. ate nno gatukudde ddala Gayongedde gatukudde. Baleese ekidomola ekiri. Oyagala mbayiire. Kano kawe Junior yamanye ebintu byawa. Uncle Bob tonjiira I'm happy for you. Yaŋŋamba ayagala kugula faamu. Nemugala nesobola okola okimanyi. Kati gwe gula bulooka nze nja kuwamu faamu. Naŋŋamba kale ngenda mu kyalo ngenda kufunayo ssente. Ngenda kufunayo ssente. Nzije ngule ngenje tugule bulooka oba onsuubiza okumpa faamu. So nze kale. Bwe yagenda bagaalinako nga 3 oba 4 nga gyali. Nampeereza message naŋŋamba nkubuulire. Gye ngenze biganye. Yali agenze kusaba looni. Naŋŋamba omanyi tubikole ki soke tubiyimirize. Bwe tunaafuna ssente tujja kubiddamu. Mutima neŋŋamba ekintu ky'oyimiriza nakitandise kiddako. Owulira kiba kyangu. Odde kyeŋŋamba pampu egenda awo miliyoni ebigaana nemugaa jangu tuyiye. Salo mwakoze byobutamuleeta. Salo. Salongo. Salongo. Gwe mwali nayo. Oli Salongo omuzimbi. Wabula naye asibiddwa abadde ageesinga ogalaba. Ababadde bambuuza bonna amazzi ne muŋŋamba ne bagala katulabe mwerabiddeko. Bino lyajja ttaka fulaati nga nange simanyi mazzi bwe gava. Mpulira nti tusima amazzi luno ndabanga lusozi. Amazzi gaagano water is life. Kati injiniya agaterekawa kuba kati tulabye kwegali gayiika ebidomola bye tulinawo bijjudde. Ebyentereka bisinga kuba ku pulaani ye. Naye pulaani yalibadde entuufu. Kale kyeŋŋamba wo omuntu ali ayagala oluzzi pulaani gy'alina oba naye entuufu.
byalina okuba nabyo byalina planinga. Alina sooka kuba na kifo wayagala duteeka. Yasooka ya kifo yinza kati Tojja lwetaaga ng'osula wa munno. wapangise ku nnyumba z'abandi Oyagala osima oluzi. Ekisooka. basirise wali twogere bulungi kuba zino ensonga nkulu kasita amazzi tugalabye basooke basirise bulungi wabiyize Endo gyeko. Mazzi gaako ga nsulo. Bw'onojjawo enkya bukya gazzeewo. gaba gazzeewo. Olaba yabiize. So requirement esooka okukola oluzi olina okuba n'ekifo. Togenda kujja opangise ku nju z'abandi ozisimeko oluzi. Ekifo ekyo kati nga Hope yadagamba nti wano lusozi waliwo ebifo we mutasima luzzi. Waliwo ebifo nga byo tebijja soboka na mukono. Kyobula waawayo ekifo nga kiwanvu kitegeeza tulina okusooka ne tujja ne tupima amazzi. Wali ebifo nga biri ku lusozi waggulu. Kati n'omanya nti mukono tajja kusobola kusimawo nga otulina kukozesa mashini oba emmotoka ezisima amazzi muzimanyi mwali muzirabyeko. Nze nzimanyi. Firimu. Si mu firimu. Nazirabako mu firimu. Naye ebifo ebisinga si nnyo. Wabonekera nti agamba nti nze njagala kukozesa mmotoka. Yadde nga waali si wa mmotoka. What is the advantage of emmotoka yadde omukono gusobola ova mukono? Emmotoka etuuka wala. Naye mu kutuuka ewala ate amazzi diameter yago eba ntono kusinga gana ag'omukono. Diameter kikyotegeeza obugazi bw'ekyo ekinnya amazzi agakuŋŋaanawo gaba matono kusinga ku mmotoka. What about the pressure? Is there a difference in pressure oba kiva ku pump? Okufulumya wabweru okufulumya wabweru tukozesa pump. Wali abamu nga bakozesa bwakolo naye kati awaka tebisobola kubaawo bibitera kuba ku ssomero ssomero okusinga ng'egyo wabeera waba. So it is the same thing nga borehole naye wano pump yegajjayo wali system ya borehole. Naye kati gano bwegawagwa bwe kati osiiringawo bulungi nga bw'oyagadde osiiringawo waggulu osobola okukozesaawo nga bw'oyagala. Sikyetaaga ekinya service. Kati pampu esigala mu mazzi munda. Ebeerayo submersible pump ndowooza right? Ebeerayo wansi. So ekinya ekyo tekyetaaga service after some time. Kisinziira embeera y'ettaka bweri. Kati muprocess y'okupampinga wano amazzi osobola okulaba nti bwe mba mbadde mpampinga litres 5,000 lunaku kati bwe mpampinga nfunayo 2,000 oba 1,000. Awo kiba kitegeeza oba olina okudda ate n'oggyako gundi eyo n'oddamu n'okirininga wansi. Nti era kyembalimbuuza nti tekitera kubaawo. Kitegeeza ekinnya ensiiringa yaakyo waliwo ebinnya bigonvu nnyo. Ettaka eryo liba liva wansi teriyita waggulu. Ebiseera ebisinga libatera kuyita wansi naye ettaka eryo si nnyo waliwo ebitundu ebimu naye ebitali bingi. So ekitegeeza okusinziira ekifo omwadvisinga ensiiringa nti lino ettaka lyo lirinza okukusumbuwa myaka ng'etaano. Kati anti nze bwe mba nkola matirio gwe mba nkozesa nsinziira ku ttaka eryo lye nnina. N'ekyo sisobola kimugamba kati nga ntute ku sayiti ye nga nnambula ne mugamba kati tujja kukola bwe wabula ebyo bimugamba nga ntuuse kati ebifo bwe ntuna bwe nti kuba kati wano mu Kampala ebifo ebisinga bw'oŋŋamba egiini nsobola okuba nga mmanyi fuuti z'amazzi ago we gali. Kale ezo zibadde requirement ezisooka. Ekiddako amaze obeera n'ettaka. Ekyokubiri alipimye n'amanya mani power oba motoka power. Ekyokusatu olabonekera nti agamba nze njagala kukozesa mmotoka. Nti kibeere mu bwangu. Bwangu emmotoka kati tuzze olwaleero naye nkya tuba tuvaawo. Si kyakuzimba ekyemmotoka kiba kya payipu. Basifumitamu payipu nebeerawo around. Naye era kati nga woogambye diameter kitegeeza amazzi ag'emmotoka gaggwayo mangu nga ntandise opampinga ng'ekinnya kya mmotoka. Tegaggwayo mangu kisinziira fuuti z'osimye ez'amazzi. So bw'oba oyagala okwenkanya diameter y'omukono olina ogendera ddala. Diameter tutegeeza buno kale sigamba the diameter ngamba volume based on nti wano nyina diameter nene naye wansi olina kukka wansi nnyo. Wano diameter ntini nina okweyongererayo ddala wansi okwenkanya volume yagano. Kati bwe mmala kati byonna ebyo mbimaze
tugasimye nga bwe tugasimye Mameno kale kalabye ku kyekiddako. maziga bibuuzo byomwe tabinaako buzibu. Mbere olw'emmotoka teruzimbwa. Just wansi Oba omaze. luka na casing na gravel wansi. Ebigendayo. Olw'emikono luba lwa kuzimbwa. Naye mu mazzi tuzimbisa bloka za bloka za bomba. Zizimba mazzi. Era bloka y'ettaka tezimba mazzi okuggyako ng'oli ayagadde kukola mulimu aveewo agende. Naye kati nga kino ekintu baba wasazeewo kiwa omuntu naawe olina okikola mu butuufu bwakyo. Kuba kino ekintu saakikoze nti nina ssente nnyingi kyoba kiki naye puroguramu nagiraba nange nenkwatako. Nenkwatako ate Enoka namusinkananga ebiseera Wali ebimu. wamulabakoko. Bambi. Naye namusinkanako ebiseera ebimu. So kati ogambye omuntu amala osima oluzzi yeetaaga ki okusevinga amazzi ago? Bw'amala osima oluzzi alina kufuna pampu. Okay. Pampu ye yegenda mu Pampu yeye kuba amazzi. negajja. Gavja. Kitegeeza olina w'osumulula olina okuba n'ettanka. Okuba ogateeka olina kufuna ekyangu kuba waliwo omuntu asooga nze sirina ttanka. Nti ate bwe nayagala nga nteekako swiki ng'amazzi gajja mbidomu nakyo tetukola wano. Naye ekyo si kirungi. Yandifunye ettanka. Kyalibadde kirungi n'afuna rizavaye n'apampinga n'ateeka mu ttanka ye. Kati wano wakozesa wonna ye ttanka. Wano waateeka. Wano waate wayagala wonna gagende kitegeeza galina kuva mu ttanka eri. So kati gwe ttanka kika ki gy'owadvisinga? Kuba jjukira omuntu asoozimbye ennyumba ng'eri gye tubadde twegomba eri mu kuggwa ng'ayinamu ebinaabiro by'omunda ayina pressure gye yeetaaga. Kati pressure eyo gifunira ku height ya ttanka gy'eri. Okufuna gravity entuufu. Kati kyemmanyi maama eno katagenda zimba nyumba ya kalina. Kati nga bwe twali twogedde nti anaakola ttooyi eyo aba azimba bwe kiba kisobose amutereka sirabu waggulu ku toilet ye waggulu. Then ttanka yeetuula awo kati amazzi bwe gava nga genda direct mu kattanka kali. Kati eno gyagala ogakozeseza nkozesa ettaapu. Kati size y'ettanka busobozi bwe. Oba liita 200 oba mmeka sikyo? Kati tugereze ku ttanka y'e1,200 oba iba y'e1,200 oba 2,500. 12 n'olukumi. Kati omuntu ali eyo yeetaaga amazzi sawa zino alina national water ali wuwe ekifo akiyina ne wasima oluzzi ayinawo. Naye ali eyo akirowoozaako yeebuuza nsima oluzzi nsigale ku national water. Njagala lutuweemu ekifaananyi. Masannyalaze genkana ki genkozesa okujjuza ttanka y'e1,200 na budde ki bwe ntwala ogijjuza mwemba ntaddeko ono nti ta. Amazzi gano wabanga omuntu alina national water gano oteekamu mulundi gumu gakumenya ng'oteekamu tegalina biiru zijja nga zibaawo. Tegalina recurring bills anti twagala rough estimate wenzijuliza ttanka kati nkozesezza kuba kati wano nyina okozesa amasannyalaze nga sasula njagala ndabe nteekamu ssente mmeka ziri worth it oba nsigale ku national water. Pampu eno ekuba amazzi ago teyeetaaga masanzi mangi kuba kati ne wemba nguze mafuta liita emu y'amafuta enkubira liita 10,000 ez'amazzi ne liita emu egula 10,000 ate nago tegasobola kuggwamu. Ate nga otubalidde ku mafuta wikizigabbeeyo okusinga ku masannyalaze. Naye tanka y'e2,000 ejjulira eddakiika kati nga wano okusinziira bwe tufunye wano kitegeeza yeetaaga eddakiika 20 nga 2 kujjuza tanka 2,000 liita 2,000 nakivaawo. Kale kyemanyi wameno kana 2,000 wanaaba zikozesa ng'oggyeko wanaaba bazimba. Kati kyembuuza mu sisitimu yo gy'okolera omukasitoma esobola okuba nga tanka eyo eyina sisitimu nti bwejjula ng'ejjako pampu bwekendera up to certain level mba musazeewo ng'eteekako pampu automatically. Nawe meno kati yeetaaga kujjukira nti ate eno kabadde anteerako amazzi yagenze ku ssomero ne tugeerabira tutusokola emirimu tewali yadde ettonda ate tulina olindagali eddakiika 2 kyokka ate nyina okugenda okukola. Ekyo kibayita omuntu agambye njagala ekintu kyange kibeere automatic nga bw'olaba national water nti nze amazzi ngalabira wano nti kwegali oba tegaliiko ebyago tabimanyi. Kisoboka bulungi nnyo nti bwe tuteekayo pampu amazzi gaba gaweddeyo wansi pampu yesobola okweggyako tanka weebeera ejjudde era esobola okweggyako.
kati tukikola mu system nga tuli mu kuwayalinga tugiwayalingayo ne tutaako sensors ezo automatic. Is there any service ku pump oba mu system eyo needed? Bibigwa tebiraze pump esofunamu obuzibu kati amasannyalaze gaffe agawano si malungi ebiseera ebisinga. Kati esobola okubeera kuba either matono oba mangi pump neefunamu obuzibu naye esaabisingibwa neddamu neekola. Siga nti bwe yonooneka ogisuula n'ogula endala. Era byonna ebyo biri byonna tubikolera wamu. So aba osobola okudda n'osaavisa. Era kati ekyo nga bwe kiri ye bw'alaba ttankaye nga terina mazzi akuba ssimu n'agamba sirina mazzi. Kati nze mba nzija n'enkebera kyekyagaanye. Ekizibu kye kyatuuseeyo. Omwami osigala omwetaaga naga ne we naaba tefudde nkyamwetaaga kuba ali part of family. So kati ndabika ebibuuzo ebitekiniko biweddeyo. Abakwagala bakusangawa? Abanjagala ndi era nawa gy'ogenda nti bwe mbeera Munnakenya naye ndaba ojja ogenda kukomawa era tukusangawa nze mba njagadde okujja. Nze nsangibwa Namuŋŋoona. Bw'ova ova mu tawuni kasobola ova ku Muvule mwasinga tumanyiiwo ye ababeera ojja naye nga waliwo amafuta bagaita ga Salama Oil gali Namuŋŋoona. Gali ku mukono nze ndi opposite nago bwe gati. Bw'oba ogavaako ng'odda Kampala ewali awo nga ekikirya ku ssomero lya Namuŋŋoona secondary. Kati ate ekyo kiriko mabegako w'amafuta. Kati tusinga basinga nnyo mamanya stage y'amasannyalaze. Naye kati bw'otuuka ku Salama Oil kati nze ndi opposite n'ago amafuta. We wali office. Bagiyita freeway. Freeway. Bambi temuwulira freeway ne mugamba. Freeway technical. Nti byabwerere. So kati enamba ze z'essimu n'omuntu waaba wala tugambe oba ali Masaka oba Rukungiri yonna mugendayo. Yonna tugendayo. Fazeyo nga zi Uganda. Tugendayo kubanga era emirimu gye tukola tegibeera we tukolera. Tugisanga gye baba. So nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Obusabala Road. Enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Baba mu film. Tubeerayo. Ewe tutera kugendayo tusinga kukolera wano mu Uganda ebiseera ebisinga. Naye bakuteekamu tiketi togenda. Kale enamba z'amasimu oba oba website any contacts z'olina mu kuwasa okufunira amangu. Babuuza bangi luli by the way simanyi oba osoma comments. Babuuza bangi abantu nga bakyagala. Sola esobola ga pumping. Oba okozesa pampu nga ya sola. Sola then ne pump ya. Nakuwa ya sola. Ebeera DC Kirungi. Wa DC oba ne sola okozesa ya sola. Waliwo abantu banatuuka amasannyalaze naye nga yeetaaga kubanga sola waliwo pampu ya sola kiba kimwawo. So ndowooza otuwe ku namba z'essimu. Soba ku namba abantu gye baba bakubako. Namba z'essimu esooka eri ya MTN yenkozesa ku WhatsApp. Eri 0775 9 23 95. Airtel 0755 9 23 95. Bazituddiremu zombi mpola mpola. MTN ng'ate gye nkozesa ku WhatsApp 0775 9 23 95. Airtel 0775
9 23 95. Yes. Baba batuuse. Tweyanza nnyo. Nga nammwe musimayiringa n'oluzzi lwammwe. N'endala ya office bagyetaaga. Eya office. Ne ya office. Baagala nnyo eya WhatsApp eri gy'oba obaddiramu. Ya MTN. MTN gye nkoza ku WhatsApp. Gy'oba obaddiramu. 0775 9 23 95. So ekibuuzo ekisembayo engeri gy'otwala enamba z'essimu. Omuntu olukubira mwebali ne mumala okwogera ne mubalabalamu. Birala byonna gwe buli kimu gwakireeta. Ebintu ebyo kya mirundi ebiri. Walokera nti agamba nze njagala ombuleere bawo. Materiyo nja kukola ki? Mwegulira. N'omulala n'agamba nze mbalira byonna nga bikoze eki? Nga kiwedde nze nkwasa kyange nga kiwedde. Ebyo byonna tubikola. Kubanze bwe nzija n'enkubalira bulungi bye weetaaga n'enkuwa quotation yo bulungi. Ninjikukwasa. N'omulala n'akugamba nze njagala kumpa ebbeeyi entuufu nti ssente bwezi tinsobola okuba nga nfuna ekintu nga kikoze eki? Nga kiwedde. Nga nakyo kisoboka. Ekisemberayo ddala. Omuntu ali eyo nga Mamenuka nga tannazimba. Omwadvisinga kusooka luzzi oba kusooka kuzimba. Kikulu kya byonna kyalibadde kusooka luzzi. Kuba ogenda ozimba weetaaga amazzi. Kuba ebitundu byaffe kati ebisinga tebiri mu mazzi. Ate abagayina bagakuseera. Okugezaako nga wano ewange. Wano ewange ekidomola kya 10 eky'amazzi. Naye owulidde akagamba ako nti nga wano ewange. Nga wano Ekidomola kya 10. Kati ate wano Uncle Bob akoze ekintu. Tetugenda gatunda 5. Simanyi bwe nsobola okyogera. Ebyo byonna ebikozesebwa awo tuba nabyo ng'oggyeko bulooka ne seminti n'omusenyu. Ewange bye bitaliiyo. Niye ebisigadde byo. Era nga nabyo client waga nti byonna gwe mubalire nga gwabireeta. Era ebyo nkuteerako nti ebbeeyi tujja gimanya okusinziira mu kifo ekyo. Kuba ebbeeyi teyenkanankana. Ebyo ebibuuzo byange. Okay, bannange abatulaba mwalina ebibuuzo bingi nnyo lwe twasooka omwami ono okujja wano. Era delivery nze nga bwe yatusuubiza tafaananyeeko abatusuubiza. Ensimu munnange ne babula amazzi tugalabyeko nange kinshooki nze ndi so surprise kimpadde essanyu okulaba nti maama eno kaagamba nti ewuwe ayinawo oluzzi lwe. Nange nkwegomba pa ku masannyalaze. Bannaye pa ku masannyalaze ago. Naye nga ennamba y'omwami ono bw'oba togifunye bulungi agyetaaze strictly ng'ombuuza nti mpa nnamba ye. Sigenda munnyonnyolera tombuuza nti how much. Sigenda nti kifa byamazeewo mmeka ebyaddala siina kye nniza kukusiigira kifaananyi nti kino. Naye muyina okwogera naye abeere ng'akibakwasa. Bangi nnyo be nalaba nga mwetaaga services ze wali obbawa wa mazima ate mukakkamu. So mumwekwata ajja bakolera ekyakabi. Tujja kwongera obbalagako. Ate tujja kudda tubalage n'obbalaga nti ekinnya kye balabye kibuzeewo. Kuba ate wali ekinnya waggulu waakyo tulinawo pulaani zaawo endala. So mugenda kuba mubifollowinga nga mubiraba. Era ekyo tugenda kisaanikira nkya. Kisaanikirwa nkya. Kyova abatwanguye tujje tukirabeko nga kikyali kiggule. So bambi tweyanzizza mwenna abayinga omwami ono nga bw'olaba amaziga g'omulala gwe mulino weebuuza nti nze ntaddewo ntya essanyu. Buli ali eyo nga gwe wandyagadde omuntu omulala okusimayiringa ng'osoteekamu effort n'ogamba nti banne naye kankole kyensobola kubanga effort gy'atadde wano nnene. This is a lot of money. Tetubadde tetusuubiranga ffe nti wekuba kukwata ssente kikola mu biseera bino. Twali tetukisuubiranga ffe kubanga obusobozi tetubuyina kati. Kyo Mukama amusanyuse essanyu lyampadde alimukubisizemu emirundi n'emirundi ate tekijja koma ku ggwe. Uncle Bob ebintu bino bye mukola abantu abayimiriddewo ku lw'abantu abali mu bwetaavu. Amazima go geetaagisa. Tekikoma ku nze, tekijja koma ku Enoka, tekijja koma ku mwana wa Enoka, ku mwana w'omwana wa Enoka. Kino kintu kiba kigenda kulondoola process. Oba babiyita batya mu Luganda emijiji generation. Jijja goberegana.
omwana wange taliyerabira nti waliyo omuntu omu yayimirira ne jjajja wa jjajja wange okumuwa amazzi. Omwana wange taliyerabira nti waliwo omukyalo omu ayasituka n'atandika kwogera ku kigambo ekya mama Enoka asanyusa atya, Enoka asomya atya, kati bagenda sulawa, bagenda kola batya, ne wagiramu omwami Bob n'agamba nti nze kankole oluzzi. Mu butuufu Mukama abasanyuse. Enseko ze muntaddeko, ensangula gye munsanguddemu amaziga, Mukama naye abakolereyo emisingi empagi ennene ezisobola kuyimirirawo ku lwammwe namwe musobola ofunawo mwesigama. Kubanga nange mbeesigamyeko, omwana wange asoma ali mu kisulo, nange simanyi ngenze nenkubuuza era nkulaba naye tuyagala kaaba. Waliwo ebintu byolaba ogenze nenkugamba okyannindidde wali ku mafuta oba mpitewo buyisi noŋŋamba ndi waka ate mba ligenda weteeri ngenda kuweteeri gyopangisa nenzijukira nkozi kati nno nze bwe mba nzijja wano ŋŋamba wa boda nti ntwala akwewaka. Kati waliwo gwe nagamba ntwala akwewaka nantusaana nga ewaka woŋŋambye nga ndaba tewali nyumba neŋŋamba nanti wano wogenda kuba ng'onsanga wano weewaka wali ndi mupangisa. Naye emmeeme yange simanyi bwe nsobola okibanyonnyola naye emmeeme yange nsanyufu ekisukkulumye ku birala byonna. Kuba kati nze mu busobozi bwange nga Hope omusumba wange yayaŋŋamba nali ntera ogamba naye Hope waabwe nze kino na kino ne kino. Musumba naŋŋamba nedda toddangamu kugamba Hope waabwe kubanga olina Katonda. Ate Katonda oyo ajja kukolera binene naye mbirabye nga Mukama abikola. Naye buli kinoomu akkiriza okozesebwa ne Katonda mu ekyo ekintu kubanga tuyimiridde. Obudde buno nga nange ntunuula ku ttaka we natuukira ne neebaka neŋŋamba nti wano wali eddiiro, wano wali ekisenge kyange nga tewali kantu yadde n'akamu. Obudde buno waliwo bulooka, waliwo oluzzi, waliwo buli kimu kyonna. Mu butuufu Mukama banjagalire, sirina kyakubagamba ekirala. Naye Mukama yatonda eggulu n'ensi amanyi omuwendo gw'enviiri za buli kinoomu nga bw'asobola okubala buli kantu konna akali ku mubiri n'abala omuwendo gwa buno obusubo buli wano. Mukama agulewo buli kkubo lyonna eribadde lyesibye. Omukisa gube gwamuyiika ng'amazzi gano bwe tubadde tugataayiza naye nga tegakkiriza okuyimirira. Mukama gwe mukisa gwensabira buli kinoomu. Buli omu yenna agezezaako okwatako n'alowooza bulowooza n'asaba busabi n'agamba Mukama agaziyize ensala abalino abasobodde okugira. N'atoola katono k'ayina n'akampa naye nga tamanyi n'akola buli kimu kyonna kyasobodde. Mukama abanjagalire abampeera ebisinga obulungi. Kati kyembuuza nange ekisembayo liri ettaka tugenda likola tutya? Ettaka lyakuvaawo. Lyakuvaawo? Kati livaawo nga tulisaawo. Terisobola genda mu nnyumba. Eryo mu nnyumba lyalibadde lino erisooka eryamalamu naye kati liri kitegeeza lyateekebwamu ssente kuvaawo. Ow'emmotoka yamanya gy'alitwala. Kati oli ow'emmotoka ayita amabulooka era yalinza oddiggyawo. Ayinza okuliggyawo. Bannange abatulaba oluzzi lwo tulufunye naye ezizimba tetunnazifuna. Ezitandika ennyumba naye katube n'okukkiriza. Kati maama eno kogenda senguka? Singa Mukama aba ampadde obusobozi obusasula house rent kubanga wali babadde bangumiikiriza bamuwadde omwezi nempisako emyezi 2 ku 3 nga anoonya nga mbawako ekitundu bwentyo naye awantu wogenda osasula nga otandika olina okukwatayo emyezi nga 3 n'obawa awo n'osigala ng'oyiiya nga kubanga bwe tubeera obeera okumpi ne site kiba kiyamba kuba kati buli budde obadde olinnya bwojja naye kati obeera ku site wennyini awo tolaba kiba kikola. Tubikwase Katonda yasinga omumanya ate ffe twali tumanyi nti Nanko Bob tuli mufuna nedda. Naye Mukama yamuleeta naye amuleetera amusanyusa nga bwe nkusabira shifa buli lunaku ne nkusabira nawe Mukama akuwe shifaawo kubanga nze bambi nze nkulina sijja kulimba nkwewaanisa
buli wempitawo nambagamba bannange nze nina sister wange nina anti wange nina maama wange nina jjajja wange nina buli kimu gwe nkulaba mu ng'ensi yange yonna Enoka vaawo noddawo kubanga era sobola kulimba nti Enoka mwagala emabegawo Enoka vaawo noddawo kati ekindeetedde okugamba nti kati Uncle Bob afuuse part of family kati sisobola kwerabira nti ekintu ekyo yakikola mu family yange era ne bwendiba nga ntudde bwenti ne bwendiba nkoze ntya ne bwendiba ndazeewa ne bwendiba nenkanye ntya ndiba nga nkijjukira nti ekyo kyaliwo nga nkisomesa n'abaana b'abaana bange nabo bakisomese ku baana baabwe era wano mutuwadde essomo okuyamba kituufu awo mutuwadde ensonga mutuwadde empagi sigamba nti bulijjo mbadde siyamba naye mbadde enyamba mu katono kenina naye nga waliwo wensobola otuuka neŋŋamba kino Mukama gwamanyi naye kati muntaddeko wano ejjinja eddene kubanga muyimiridde nange mu buli mbeera buli lwentunuulira luno oluzi mba ŋŋamba ddala singa si bantu nandibadde nina oluzi singa si bantu nandibadde n'ettaka ly'oku lukalu singa si bantu nandibadde mmanyikiddwa nze diva nze nfudde sereebu nze nina family kati nnene ngazi nina ba brothers nina ba sisters era biri byonna lintuula nenkaaba yes tekisobola okubula titoyina bamusaayi naye Mukama yangaziyaako ampadde abantu Ishaka ampadde abantu Mitoma ampadde abantu Embalala ampadde abantu mu America ampadde abantu mu Dubai ne family eri wano mu Uganda ne bano bonna mu butuufu nze Mukama nsanyusizza ate ampadde enseko ku matama kati siibula abatulaba obasiibula obagamba ki ebigambo ebisiibula ebitonotono nze okubasiibula budde bwakulya kyaggulo banyuse nsiibula abantu nga mbeebaza mu buli mbeera yonna buli kimu kyonna kye bankoledde nsiima ate nsiimira ddala ate Katonda ali mu ggulu nkimanyi nti akibala ate akiraba buli kyemukola Mukama bagaziyiza ensalo zammwe mu buli byemukola mu buli byemugezaako kukola Mukama banjagalire naye tukyetaaga ku buyambi kubanga tetunatandika kuzimba oluzi luwedde naye matiriya atandika kuzimba tetumulaba naye Mukama asigale ng'agaziya ensalo zammwe agaziye zi bizinesi zammwe zemukola agaziye buli nsonda yonna esobola okuva mu ssente Mukama agigulewo mubemu omukisa ogusinga amazzi getulabye wano nga bwegabadde gayiika ndowooza abagalabye mulabye bwe tubadde tugataayiza naye nga twagala tugire omukisa gubeere bwe gutyo nga namwe mutaayize nga naye nga guyiika buyiisi nga tegukalira Mukama banjagalire amuheere omukisa Uncle Bob tweyanziza abatulaba obasiibula obagamba ki tuli banna abatwesiga nga basobola okwesiga emirimu gye tukola bwe tulisobola otambula nabo tebeeraliikirira baba oli atukwasa omulimu gwabwe mugumu naye waba tali kubeera bangi betukolera nga tebaliiwo olabonaffe abali e Uganda wano tetubaddeewo bangi betukola wadde nga bwe bali wano nga tebamumanyi jasi namba ya simu gye balina era ebiseera ebisinga tetwaleka wano wali fulaati tusanze amazzi gayiika kati bwe bityo siddanga wano eno n'abamu tebabimanyi bamanyi bumanya swiki nti amazzi mutanka tamanyi na gigava naye nga ate abeerawo awo kati byebintu ekirungi kya byonna nti tetukola nti netumala netugenda ate kunoonya naye anaatuyambako nga bifudde oba kiki era byonna tusigala ffe tukanika tuzitunda ebya plumbing n'amasannyalaze byonna tutambula nabyo bulungi plumbing n'amasannyalaze n'okuwayalinga amayumba tetuwayalinga mu nnyumba plumbing okusinga kale
bawulidde bannaaye kamba siibulire wano mwebale kubaako nsuubira kyotategedde jangu obuuze ennamba z'essimu bazibasomedde ebisigadde tujja bba tutambula nammwe abatulaba tweyanzizza bannange kuba munnaye mmwe abatufuula kye tuli yemmwe ensonga maama eno okuba ng'ayimiridde wano olunaku olwaleero nga tulina we tusinziira ne tufuna obwogerero yemmwe abakikoze so we don't take it for granted mukama abatwagalira abawa omukisa ate ayongere obbagabirira era nkimanyi nga we mwatuyambako ne mutukwatirako ne tugula ettaka lino era kigenda bbawa essanyu nga waliwo ekizimbe yensonga lwaki mwayimirira naffe mu kufuna ettaka lino era tusaba muyimirire naffe tuteekewo ekizimbe mwongerere ddala okufiiringa proud omanye omuntu akutte n'ayamba naawe muli kati ng'okiraba kati nanko Bob ajja kuddanga eyo ng'eno kaali eno anywa ku mazzi ge tovanga ku kintu ky'osuubiza nga ne gye kiri tomanyiiyo nojja nogaha watuwa oluzi naye manyi yatuwa oluzi nga tetunamala nakugula ttaka kuggwayo n'ettaka twali twakalyogera twali twakakola vidiyo nti naye maama eno katuyinza bakolera ki ne tuva mu mbeera obulamu ne bukyuka nti kusoma kw'omwana n'okubeera we tutapangisa kati mu kubeera we tutapangisa tetwabalako nti tunaabawo ne bizinensi y'oluzzi ate okitegeera ate ebintu bizibu twali tutandika awantu wano tuliga maama eno omukazi eyajja n'atugamba wano baaziikawo abaana lindako kati mbwe wano gye mwasima mbuno twali tutandise awo omukazi ng'aveere baleetanga abaana nga babaziika wano nga bayinza okuba gye bali wansi eyo maama tufudde nzawo nanditidde sima kyenva ngamba maama eno komanyi kyoba okola ebintu by'okwebuuza biveeko yebuuza n'agenda eyo n'akimanya abasajja babiri naye we bajja wano nabagamba ekintu kimu kibali kitwanya kikoze eki kiwedde naye bakubabuuza ebyo bintu namugamba okubuuzabuuza abantu gonna emitima tegifaanagana nabuga ebyo bireke toddamu bibuuza biveeko kati wansi mwasanzeeyo balekana babateeka mu futi 10 kati naye gwe kyoba omanya kati naye kati wali obimubuuzizza okujja bikunyumize kyayita wano ati kweggulagana amatundubaali nenzigalawo nga newala abantu abajja bonna okulabala ensi eno buli lwe tukya okusoma tekuggwa okwebuuza si kibi naye ate bw'osukka nnyo okubuuza basa okulemesa ekintu abantu n'okiviirako ddala kati ebimu olina kwefuula nga atabiraba teyabinyiga ebyo mbeeyo nga nyina ebyange namugamba bireke toddamu kubuuza muntu n'omu ng'oŋŋambe ebyo naye nga banne yafaayo nnyo nti webuuza banne yalumiriddwa ku ki lwaki aba nnumirirwa naye nga bannaaye mweraba tuga tweyongereyo ate nti tudduka mu miitingi olwo kati tugenda Wakiso nkozi nekkubo mwagamba ligwawa kati oba naye kuba ngenda Wakiso ogenda Wakiso tolina kudda wali eri wansi nodda wali bwoti lindako tudde ku Danima Garden tukwate eri wano nawulira ogamba ligwa Kakiri eri Kakiri gyeriri kuba kati naye ngendo oyitaano ngo Wakiso wali ku district lino ligwa ku district tudde wali tukwate eryo eri ettaka nga mwe tujjira bati nga tetunnaweta bw'ojja bwoti n'otuuka mu katawuni kali awo kumpi katawuni oba okalengera bw'ova mu kakkaawo Junior mukitegedde wali we tuwetedde ka garden wotandikidde otutegeera eno nategeddeyo naye nga waliwo eddala liyita wano ku ssomero lyango ligwali mu koona ku haasi kati tugenda nawe mu meeting kati mugenda bakka tugenda bakka bakka no nasimayo nayo oluzi kuba ninayo naye osimayo oluzi ninayo ewange era naye nze ndi bumeera ate ddundu aliko nkumpi nsalo mu lusalosalo mwembi kati naye wafuuka waka eyo bisande nange eyo ninayo ekipanje wange okay kati katukwate wano kitegeeza tuvireyo ku district tugenda straight ngenda naluvule olwedde nze wengenda oyitanga wali ku district naffe tugwa ku district aye tumaye tukwate eryo kozi ebakka wali ewali akapoli abasirikale nowe14 wewe tuwetera kati tugende obudde buyise bannaye kama abawo omukisa sawa 10 bannaaye
Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa